ate nga quality enya gikoledde ddala international international bannange international kati olina kyo ene nzimba mwana ne tuba nga tugirina olaba nzimba yonna kati eri awo yonna nabifiisize byonna bya kikadde n'ogenda waggulu oyo n'olaba amabaati ge nateeseeko nange ngalabi aga black gawa ga China sigawa Dr. Rose sigawa no nzigisiza wano wade chamwe che olaba obuzimbi enzimbi wale wamwe che mulinako matafali na cement byoka laira namusanyuma isigadde byonna ebisigadde tewali China tewali chawa all right tubalamusizaako mwenna jimuwangala kubeera nga mutulaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndi wano ne Alhaj Yasin Bakar. Ekitegeera ensonga nyingi ze tuba tubaleetedde eno tugiyita State of the National Address. Eyange. Gwe tugiyita mu Rio Estate. Waligaye mu Rio Estate era byonna obadde onsudiyiza mu Rio Estate. Kakati tuba tulina okubaleetera updates ezigenda mu maaso n'abantu abali mu system. Tubeere nga tukubaganya ebirowoozo naye nga tetunagenda mu bintu byonna. Waliwo ebintu ebibadde binsumbuwa byendaba online TikTok biki aji kenkufunye tusooke tubikiriyali nina ebibuuzi byendaba ku social media ayagadde dda waliwo gwe bayita proud chick simanyi proud side chick akulimu era nti ekintu nakubira ajati ne mugajati nina ebibuuzi obimanyi nanga ebyo sibimanyi ebyo ajati omaye ajati wo mukwano gwange ne mukubirako nangamba ebyo bintu tebiri abesudia naye kati njagala nfune ekintu nankijjako bwaaki kati abalabi yofimbala musizaji bakaluba wano okuva mu bakaluba property services tuze kwogera nsonga z'amakulu ono asoosezza zenatidde ddala ezitali z'amakulu tusooke tukiriyalinge nakugambye edda off camera ato ebintu bwe bito bibuildinga ku bantu bange naye ng'ebibuuzo ebyo otera obbiraba waliwo omuwala akulimu ng'agamba omanyi mukazi we ow'ebbali. Ekizibu kye tulina wano mu Uganda Mukama Katonda bw'akusaasira n'ositukamu n'ofuna mu kulinnya mu mbeera yonna gy'oba otambuliramu. Bannayuganda
tebajjaguzangako muntu waabwe teba celebrating kati nzo ndaba mbadde wano nsomesezza emisomo nkoze buli kyonna kyenkola naye munnayuganda ayinza okugamba nti otalina kyaŋŋamba naye ng'ebya wano olugero lwange lufaanana olulwe gye nava n'okufuuka kyenfuusa olwaleero naagana odduwuliriza naye singa bagambye nti oba tugenze tumujja South Africa tumuleete wano ajja kujja amuwulire naye nga gwagenza okuwulira bwe mujjako byonna byalina ne muteeka mu ekonomi ya wano talina waasobolera naye ekyenjawulo kyamwagalamu lwakuba ye oli avudde eri alina engeri gyamutwalamu buli society erina bapuleya baayo bwe kiri naye wano e Uganda tulina ezzalawo tuli kyova olaba kyanguyira n'abantu okumanyira abantu abafaanana nga ffe lwansonga nti bo tebakitegeeranga nti wasobola okubeerawo omuntu nga yeekozeemu omulimu nga ye yeetegeera nga ye akoze atalina ne famire ye batudde entende kati ekyo kintu kyombuuzizza olowooza no mulundi gumu gwe naakakyogerako omuntu emirundi gye nkyogeddeko bakiyitako ng'abatakirabye kati kikiri yalingana bakiyitako ng'abatakirabye kuba balina kye baagala okukkiriza ate ekyo kye baagala okukkiriza bw'alaba omuntu nga ali bulungi ng'era musanyufu n'afunako kasobola omulabako ng'akamogo abasanyuka agamba omugagga naye afunyeyo ekimuluma kati n'akwata mu ggwanga akola ki bannayuganda obagamba tukole ebyaffe ebyezimba awo tetusobola kukwatagana naye mukama ng'alina gw'asituddemu okumussa wansi okumutoolako bakolagana balinga banywi basigala na bavuzi ba booda oli omunywi wasigala ne bwaba mukodo bw'asanga bwamugambira nti mpaako amuwa buwi ennyota enzita owa booda bw'omukono olitabuuza oba ani abadde ayita atandika butandisi bajjirawo kati nabwe batyo balina nnyo okukwatagana. I think there's a lot of brokenness mu bo okitegeera nti ekintu ekiri negative kibanguye kati nze Faruku nga bwondaba famire yange ogimanyi bwe tubadde omumanyi ng'omuntu bw'oba ondaba ne bwe mbanga nakikola nga bwe bagamba ku status yange nsobola okukkiriza omuntu n'asigalayo ng'akyawugana bw'atyo n'otamuwa wakubeera kati omuntu akuteekerawo embeera ayagala wedigrading odde kusayi kati amawulire gafuluma gatya nti haja agenze oba akutte gundi oba ayomba na gundi mubaamu ebintu by'olina okuleka bikole ki bitambule biyite kubanga society yaffe terina byakukola kati baba kadinze haji ku klasi yange haji n'ataŋŋamba nti omuntu ono twamutongoza nina omukyala ali awo ali mu family court bamuyita mukyala Sendagala mukwano gwange nnyo yatutabaganyanga mu nsonga nga muzeeyi afudde mukyala teyankubira na simu yaweereza messages nga mukambu nangamba okola otya ebintu ebifaanana bwebiti society ekulabirako kati ate ye engeri gye yamprochinga munnanyiiga era saamuddamu nga ngamba ku ebyo neŋŋamba kati ate abantu abammanyi balina okutegeera class gye operatingirako era ekyo kyebuuza yabiraba bulabi naye n'alowooza nti bwentu bwe nabadde okumanya era wano e Uganda Faruku abantu bakyalimbwa nnyo politikale byonna bw'oba oyagala abantu b'osobola okumanipulatinga abantu mu bwangu abantu b'e Uganda bakyasobola okulimbwa endowooza yaabwe buli omu asobola okutuninga bw'ati nakugamba nze kati nyinza okuba sibeera kuno ku Muyenga naye bwe mba njagala okwesimbawo nzija buzi n'entandika kukola myala nga wabulayo emyezi 6 ekyo si kwagala, that is manipulation. Ntandika okuziika tekindimu nga nze omuntu wana abantu tebamanyi bantu balina character na bantu ba playinga kakati wano bojja osobola okutuninga ate ekisiru kyangwa mangu okunoga naye ekyamagezi olwana bye bino byogira omuntu najja n'agamba ngobera abantu visa biki n'abanyagulula yes badduka mangu awulya mangu kati ekintu kati oyo ayinza okutandikawo ekibuuzo agenda okulaba nga kibakwatidde abadde alina following ey'emitwalo ebyo agenda okulaba ndi mu 15 bw'anaagira ng'ogenda omulanga atunda byamaguzi bye ng'ayiseewo
bw'oba oyagala okuyitawo jangu mweno society okulowooza kwabwe bo balina agamba bugambi okuliyetinga ekintu kyo okuliyetingawo ofune gw'okwagula kyova olaba ebintu ebiyita wano tebisobola kuyita mu mawanga g'ebweru abantu ababeere gwe munnayuganda atambuddeko gendo babeere exposed ku bintu kubanga badeveloping bamanyi why how by who was around baagala batuuke ku conclusion nga balina evidence. So omuwala ono waawa simumanyi tomanyi tugende nakubira namusangawo nga bukubwa bize bwondabye ebizimbe byesitula na bintu byekolo musangawo waliwo ndamulanga ayambadde t-shirt efaanana essati tugende ku byamakulu gwejjawo kasasiro nzaaji wakalu bagamba wulira nebagamba esaati eyongere bana yabakalu bagamba kati mubadde mugamba ki temugiraba kati haji boogera kwagiki siwulira muli linnya lya haji bakaluba nate mu conversation ate based on that video bonna baleeta mukama katonda bwakuyambanga Faruku okumastaringa to remain calm ndio omuntu lwakusuubira nti olina okuwoggana manya nti n'obulamu obumaze kati senga nabumbujja dda nakola kino kuba kuvuma babeerawo erinnya lyo olina profile gy'omaze okuliteeka ate osobola kulyetinga n'osobola fujjirira abaana ne bavuma naye kasita otuuka mu mbeera ng'osobola you can be calm otunambula aba bano they lack guidance. Society gye tulimu ya kigu kya ddala okutegeera kw'abantu si kwangu nnyo kati buli onaalowooza nti buli omu ogenda mutereeza otunuulira abaana abawala babeera omuwala omulungi n'ayogera ekigambo n'ogamba naye ffe twakulirawo baatukuliza mu bikomera nga batukwese obutalaba bantu bano nti bo kubanze mulimu ekintu kyesitasobola kujja wano kumpewo okwogera lwakuba nti amwe nnyinazo kiwulira bwe kiri ensi eyo njirinamu naye otunuulira omwana n'ayogera njagala gundi nkola bwenti n'ogamba banne alina abeewaabwe alina bannyina alina ab'obuko alina ekigenda mu maaso kyekigenda mu maaso kati natuuka ekiseera ne ŋŋamba kankwate nze abeewange in fact oddayo n'omanya nti nno wakola bulungi n'otunuulira ng'owo talina waasobolera nakiisa mukama n'ogamba nti mukama katonda weebale ebweru keyose eriyo mukama katonda ansaasire lwakubanga kati kyova olaba bino tugenda mu maaso ne tusomesa abantu kubanga abantu abo nabo tojja kubeetangira kubanza nsobola okufuna obugunjufu obubeetangira omwana wange n'atababuuka najja n'akubonyaabonyeza omwo kuba tuba meetinga mu kkubo nga balowooza abantu kumba otutta omuyaayu ate kakati tebikyaliko myaka abakazi abakulu mulimu omuntu agenda n'ayogera ekintu Faruku n'entunuulira emyaka gye nenga oba biva ginooza kyebava batwewuunye nnyo omwana yagamba mbugwateekamu akasente ate in fact kati nze abantu baninako obuzibu they see me as someone who's selling myself as a perfect person balaba perfection so balinda ekikyamu kiva era nalingamba omwana ono wamupangisirizawa nze nawangaalira mu Bangereza teri muntu ali polished nga mu Ngereza nagenda mufuuweko ninako ku mpisa zenna londayo wano nawangaala nnyo ne mukadde taata yali musajja mukulu kati omanyi okubanga omwana omuto otambudde n'omwami omukulu kuba maama yandekawo nga nina emyaka 3 enaawo kati muzeeyi yanteeka wano nga ku mmotoka nkola ki ne bw'owulira ebigambo byenjogera ninamu ka print akamuvaamu ne kanyingiramu nze kajibu myaka 15 14 nga bwonsanga nga njogera nina ka duplicate akako kati ate bwembeerawo omulimu gyange gye nali nkola gyali front desk hello good morning how are you at least olina empisa ezo z'okola ki etozisuubira nti ezo ogenda okusanga mu katale abawogana so kati abakyala be babiwulira bagamba abafamily kuba nabo babiraba tebatyamu mubamu class attracts class eka class so boga sababira eka class bakimanyi aji tasobola kwenyigira wetugenze ne wetutuuse kati mulimu mukama katonda wakusasa n'olya ng'olina kati kubanga oyogera ku bintu bya ggwanga tutereeza bantu tulina kufikisinga economy kati
mukoze mutya muzimbe bino mukole bino mwejje mu bwavu ngaze issues etulina okudiscussinga waliwo yali agamba mbo omusibe sina budde bwa abaana bato asina budde bwa abaana bato in fact buve nako tugende ku sina budde bwa abaana bato oyogera n'agibakaluba Raji nali neewunza ninga oyogera n'agi ground side chick yamupangisizawa oyogera n'agibakaluba era boolaba ababuuka be batamanyi lwaki bakubuukira nina omulala gwe ndalabiira naye era agamba makulimu kiki kasente kiki simanyi abaana bakwagala abaana bakunoonya tunyumye emboozi zaffe tugende ku nsonga z'amakulu so tobamanyi beetaaga kusaasirwa tobamanyaki gasiya ne bwotuna gwe kaakati Faruuko tosobola kuba na muntu nga tasobola tabanga nako na namba yo tagama nga oninako missed call ye talinako missed wadde ka missed call agirete ukugogera woli n'akafaananyi ne kabula talinayo kafaananyi nga muli mwenna naye olwensonga bannayuganda baagala kati yali saati abannayuganda ekiboozi ne bakikuta nakugambye omuntu bw'osituka gwe bw'obeera mu famire yammwe n'obaako kyokola nga gwe ng'osituse abantu bayinza obutagamba nti Faruuko akoze kino naye gwe basuubira nti talina busobozi bukikola lwakikola bonna oyinza obalaba nga bakola ki bannange okimanyi Faruuko yakoze kino bwati lwaki bo banguwa mangu okwe-identifyinga n'oli okusinga gwali waggulu simanyi obakengezezzaako okuyisaawo kategedde mu mbeera balina constitution eri unwritten kati bw'obeera mu society erina pain ey'amaanyi be identifyinga n'owa wansi okusinga owa waggulu era kakati ne mukwalo oli asobola obawulira emboozi naye teyayogera linnya lye ne bwebaako damage tagitwalanga ki nga nsonga ako abaddawo oli maama banyigiriza abantu lwakubanga okitegeera lwakuba bo bamanyi gundi lwakati mubamu ekiseera woogamba ate obuzibu ku tikitooko buli we bagwera haji baleeta gwe oba kiki oba anti kati kirakobeera nnyo oba peaking location nemanya nti kati tuli Uganda content we Uganda so if it is hajj who's the hajj trending ali active yes ali active kati yongeye kuwa ku search bba kakati mulimu abantu abatalowooza beyond that nti naye ddala musajja ona ng'ata Faruuko tugende mu byamakulu anyway so bwekito bwe kibadde aje nkoze bulungi nnyo n'okikiriyalinga bangambye Toronto bangambye ogenda kugendayoko nga tetunagenda mu nsonga Toronto ndiyo nga 16 aje agenda beerako Toronto ngenda kubeerayo 18 May ngenda kubeera mu Toronto nveewo ngende Boston ngenda kuzoma Boston Mass nkikwasaganya leero headquarter yange ogimanye kati kyengenda okukwasaganyako nawe headquarter yo weba mmanyi weba ntegeera kakati ngenda twagenze na 5 year plan about what okudde waka njikutemeremu emyaka 5 soko okiddemu ogamba ki 5 year plan to return home 5 year plan to return home ababaddeyo ebbanga eriwera mbatemeremu emyaka 5 abaakagenda mbawe emyaka 10 Faruuko nze kisoboka kino kyoyogerako Faruuko 5 year plan to return home kati nze mmanyi ekisibye omuntu webweru okukomawo wano kyekisibye bannayuganda mmanyi ekisibye bannayuganda ebweru kiki nkuyitemu mangu anti kakati otandise okuyingira mu bitakukwatako anti bannayuganda mulimu bannayuganda kati abatagenda kujja mu event yange atoyagala ntandike bawa program mwezibirije naye kale nedda kambayitiremu kakatonotono naye wali ngenda kukozesa nnyo life experience yange kuba tulina movie gye twakoze gye tugenda okusooka okuplayinga tubalage nawa kubanga buli situation gy'obeeramu ne evokinga emotions muggwe determininga actions zo kyolowoozaako
kuyinza okuba stress, kuyinza okubanga kutya, buli lwolowooza bw'otyo kikuyamba kiditamininga kikyogenda okusalawo. Kati okutya emotion eyo bw'oginvokinga ebiseera ebisinga ekintu ky'osalawo tekibeera kituufu naye oba okisazeewo lwakutya. Kati okutya kuleetebwa ignorance, kuleetebwa butamanya. Buli lwobanga otya kati Faruku omuntu oyinza okubeera wano e Kampala nga ne bw'oba olina abaana 2 oba 3 nga weetaaga millions 2 okuzirya naye nga olina klata akuli mu bwongo bw'ozitemaatemamu oziraba tezisobola kumala oba okitegeera kyengezaako okugamba. Naye nze ekyandeeteranga buli kaseera obutasiima ssente ze nnina ne ndowooza nti sijja kumazaako buli lwe najjanga wano nali nzimba. Kati nga mbeera weeks 2-3 ne zinzigwako ngendekanga mabanja. Kati buli lwe natuukanga e London nga ngamba bannaye Uganda si nnyangu, Uganda si nnyangu. Kati okutuuka waliwo omuntu omu gwe nali ntunuulira nga asomesa nga gamba nti bw'oba olina ky'oyagala okusalawo olina nga kikulu olina kwebuuza bibuuzo nga bikulu. The important questions. Kaakati nentuula nenkyanalyzinga ne ngamba naye e London tuli abantu bameka mu nnyumba nalina abaana aba 5 omukyala nange nga naye ngende ewa Haji nengula akabox k'amatooke bwe kati ne tukaliirako wiiki. Wiiki namba nga tugattako akaceere wiiki nekola ki neggwako. Kaakati bwe najja wano e Uganda ne ngamba enkota y'ettooke ya mmeka? Yebiri kitundu. Kitegeeza buli wiiki tusobola okulya enkota eyo nga tuteekako akaceere kali tugenda okumaliriza nga tuweetaaga enkota ezi egyo 10,000 omwezi. Now that is analytical based on facts. Kati ezo enkota ezi nyezo ogenda okulya. Kati nengenda nengamba nti nkututte nze njagala saagala kwekubako njawulo. Bwe mbanga ndidde nengamba nti ngenda kulya kabasmati. Basmati wa sente mmeka? Mahamudu njagala 10,000 wa 10. Ngambe kale tulidde kilo 40 ate nga nammwe mukimanyi temusobola zirya 10 omwezi. Kati kitegeeza gye 10,000 ng'olidde tolidde kifudu tokoze olidde kabasmati akakola ki akasembayo. Kati gye 40 gattako kulya gye 5. Kati ngenze ne bwe naatemesa ennyama kilo 2 ate nga naawe omanyi nti gy'oli si gy'ozoolya olunaku. Egyo gibeera 3. 3 gikwate gitayiminza emirundi 10 egyo 9,000. Tukwatagana. Kati tandika okukibalabala kakadde 40 teekako 10 akakadde kamu kitundu. Kati tonnaba kuteeka buno obutonotono bw'ogenda okuteekako. Omuntu ne mubalira nti singa osobola okuba ne Uganda ng'okozewo investment ng'osobola okuweza obukadde obu 5 n'otuula ddala n'okuba kye bayita ekibalo osobola okubeerawo. Naye Uganda ng'okoze otya? Ng'osobodde okusetinga obukadde 5 nga bujja buli mwezi osobola okubeerawo. Kakati abantu balina kye bagamba n'agamba nti nina abaana. Kakati nze nkubuuza olina abaana bameka? Ogenda okuddayo nga nina 2. Kale muwe 3 kuba yeyo family kakati gye tugamba reason b'abantu bameka? 3. Kakati abaana 3 genda ku ssomero nga tugambe Green Hill ssomero ddungi bagenda kusaba 1.8. 1.8 gikwate gikubiseemu emirundi 3. Nga baba batutwala nnyo. Kati nkuteekera ku level ya muntu wa level emalayo. Osobola okugamba nti no kale kakadde kamu kitundu. Kuba weebweru abayina genda kwemalayo. Kati bw'ogenda ku ssomero nga lya kakadde kamu kitundu kitegeeza buli ttaamu oba osasula $4 kitundu. $4 kitundu zikubiseemu emirundi 3 ze ttaamu 3 olina abaana 3 ogenda okukimaliriza ng'oli mu millions 13 kitundu. Kakati ng'oli akugamba naye wano wetuli education yaffe ya bwereere odduka millions 13 kitundu mu education. Kati oli naakugamba nti nze ate bwe naamaliriza abaana bange we balwala amalwaliro ge Uganda mabi. Omubuuza abaana balwala emirundi emeka mu mwaka? Eyo gy'oli. Gy'oli. Agenda ko wali ku andi iyo omusawo nampayo kwegamba kyenjagala okuzibula abantu amaaso nti tufeesinga ebintu
mu butuufu bwabyo okusinga okubirowooza kuba bw'oba obirowooza yo fear ekuyamba kubanga olowooza worst case scenarios only kubanga omwana bwe ngenda no bamujjanjaba basobola omujjanjabira akakadde n'awona n'atwala ebbanga nga takyakoze eki talwadde ate bw'obanga gy'oli akatabo kookalina omwana eba diagonizing by the way naye okutegeera ekikuluma ebiseera ebisinga bakitegeera obudde buyise bo tebagabagaba ddagala bakuwanya obupainkira buno naye ate singa ekirwadde bakitegedde ate bajjanjaba nnyo tebamanyi baawano naye bw'oba olina akatabo anti kyenkutemera that means wano osobola okgenda wonna ku kadiki osobola okgenda ku zino gundi pharmacies zolaba ennene waliwo awo kakati abakola ogw'okucekinga obucekinzi erinnya ndyerabidde naye bw'otuukawo oyinza obbagamba kati munkebere Kibumba kati munkebere Mutima kati bw'ovaayo ng'oteesa emitwalo aga bakolako test omubiri gwonna ate ekyo ebweru kyotasobola kufunira ku ssente ezo naye singa osangamu ekirwadde nga kikuluma ate awo bagamba kansituke ngende ebweru akatabo kokakola ki ng'oteekamu za tiketi ng'ogenda kati ebimu ebiba bitusiba tuba twabyeteeka buli gundi just kubirowooza ate nga tebigenda kubeerawo tolina kyogenda kwogera kakati bw'ogamba nti enguudo z'e Uganda mbi osula ku nguudo ku stress egenda okukuba obeera awo nga toli musanyufu obudde bwonna are you considering kwegamba enguudo zibeere mu determining factor yo omuntu bw'oba ozimbye akayumba mukulu Faruuko waliwo ekiseera we natuukira nga nina ekirooto nga ngamba njagala nnyo ngendeko ku mulimu nkomewo nkube ng'ombe banzigulire nyingire bwe mmala okunaaba ntuuleko ku dayiningi yange ndye emmere nga Semaka we nawangaalira ebbanga lyonna twakula tutuulaawo mu kadiiro nga ennyumba zaffe ez'eranda nozikola ozitegeera naye mulimu ekiseera kyotandika okwebuuza ddala obulamu bwange bugenda kuyitamu weebuti nga tebibaddeewo kati tebibangayo kati buli mwana yenna bw'aba akula ayagala kuba nga taata we okomewo okonga oli wakaawo weebake nga tekuliiko alamu kati mulimu ebintu naye banna abali ebulaya abamu bagamba obulamu bw'abasemaka babulivinga which is okay fenna tetusobola era kyovola waliyo bennalaba kyenjogera ate tebakulimba nti bonna abaliyo bali bubi bo gye bali kati era eno message bagive nako message y'abalonde abalonde bo bajja kwetegeera abali mu kategole yo bw'ogiraba ng'efiitinga manya nti nno waliwo kyosobola okukola nga kiri beta n'obeerako mu bulamu nga bukola ki nga bwegasa nze ekyo kye nalootanga nali njagala nnyo bwana Faruuku nkeereko nga nzukuse lwakuba otulo tumpeddemu saagala kuzuukuka lwakubaka alamu kakoze eki oyagala kuŋŋamba nti buli omu yandyetaaze okudda ewaka not necessarily waliwo abakozeddeyo ne babeerayo nze waliwo etwagendayo omwami bamuyita Mugagga eyo mu Boston ne bantuusa namugagga tokomawo e Kampala namugamba famire ya Mugagga banyaniriza ne bampa buli kimu ne nambula amaka gaabwe naye omanyi ssente mwe yazijja ali mu real estate alina amayumba mu America namugamba abantu bonna mbakubiriza okudda nkwegayiridde toddeko si buli ali mu diaspora omukubiriza okudda mulimu abantu abakimeke mulimu abeetaaga okudda bakoze ssente zaabwe waliwo omukyala gwenda bubayeza wedde bakoze ssente zaabwe omugamba akomewo wano akole ki kakati mulimu bwe kiba kikoledde beerayo naye mulimu kategore yange gyenjagala kati oyo azuukira ku alamu akola byayagala kakati abo bamugagga mwami alina amayumba si wa alamu nze omuntu wa real estate murespectinga nnyo alina n'ebimotoka ebigenda ku mayumba ge najjawo omuzira kati ye yakolera obulamu bwe bwonna yategeera real estate ng'obudde bukyakola ki nga bukyali naye bw'oba ng'oli mu kategori eri eyange bino olina birowoozaako wammanga yeyo 10-year plan gyengezaako okugamba abantu kuba nze mukulu Faruuko nagenda neŋŋamba omanyi bw'otambula natambulanga ne muzeeyi taata nga mulaba we bamutya ku mikolo Sekase Kimwanyi atuuse Sekase Kimwanyi atuuse wuuyo n'olaba kitaawo nga bamuholdinga in high esteem n'ogamba
bwe ndikula nja kubeera bwendi nja kubeera bwendi kati nabeera e Bulaaya nagenda okulaba ng'obulamu bumpiseemu nga nebagamba nti bagenda kuziika Haji Bakaluba bajja kuziikirako Ssekase Kimwanyi mwanawe kweganga nvudde mu nsi nga ndi insignificant goli option oli awo bw'otyo kibinyo era tokikolanga kibinyo kirungi nnyo oteekewo embeera omwana wo waaliyimirira n'ayogera erinnya lyo ne bamutegeera kyoyo mutabani wa Haji Bakaluba n'agamba ye taata wange naye obeerayo ne ssente ozirina ekizibu ne kikugwako oba ne bakuzza wano muganda wo gw'obadde oweerera abaana bwe batunuulira abazze okuziika babeera booli gwe ng'olina abawaabo Haji erinnya lya Bakaluba lyo walikola Mukama abadde wakisa wallahi Mungu ye Mukama abadde wakisa waliwo erinnya eryaliwo ate nagenda nendifiirako era nali ntidde ne ngamba nagenda agudde mu linnya lya Bakaluba analiyitamu nagenda twalina eryaffe lya Ssekimwanyi naye we twalwanaganamu mu famire jukira famire yammwe nayo yawe kati neŋŋamba n'olita nendita eri Bakaluba olijjawa tewatya oweeri kati oweeri naye yali alikoze kati nga nze Yasiini Bakaluba erya Ssekimwanyi ndyongerako nga ly'ataano era nkulaba ng'ojja bw'oti obulango obuleeta ku Facebook neŋŋamba ono y'oli era n'abantu kati nga n'abantu oli ankubira essimu mbadde nsaba kwogerako ne mwami Bakaluba Mukasa era erinnya liri nga likyawe wayambala erinnya neŋŋamba naalisuka naye Faruku mu kunyumya ekintu ky'okwagala okudda mbadde nkunyumiza bwe neegombanga muzeeyi taata neŋŋamba omwana wange sigenda mukkiriza akule nga ndi security guard nga ngamba si ye legacy gyenjagala okulekera abaana bange ekyo wakyogera oli London kati olwonzaddu omwana asooka lwaki tomwagala kulaga nti kyekino kya security guard mulimu omuntu ng'agenda kisetolinga in kibeeroke it's not bad yes naye oli kyoli okusinzira gwe kyosuubira kyoli kati nze nakiri naye ng'ate neerabamu ekirala kati nga mpulira nti eyo si ye final stop yange n'amaanyi ga taata ge wamulabanga abaana abasomye oli awo omuwala oyinza omukwana n'aganze mmaliriza kusoma namuga kankukowe kati naga nedda ng'ewaabwe basomi ekyo bakikkiriza gwe gabasetinga trend waffe tulina balooya tulina baki kati yakirina muli nti nina kusooka kukola ki kumaliriza kati era newammwe bw'ovaayo ng'erinnya gazi naawe muli oba weegomba kiri kikole ki kati buli lwofuna omukisa nga gusobola kikutuusaako naawe oba olwana okikole ki kibeere kati nafubanga nga ŋŋamba kyenjagala naye nno oyagala n'ensi eyagala bannange opulaninga nga ne Mukama akola ki etaano negikola ki negigenda olwo tuyingidde nga 2005 naye akale kaŋŋende ate abaana bazadde ate olwo kati olwo gwe nagamba nti omukulu alina okuba nga tannaweza etaano tandaba kati ate awo ne mbaddizaako yekiki mugande mulina budde ate mugira mukola ki mugattawo tunakola olutali lulimbi nti bakutimye Masaka mugande mulina budde bankuba ki awo mugira oti nti nazadde eyo vaayo nzijayo mu bushobiziwo ku programu kakati abaana be batandika okubaawo buli lwogenda ng'obazaala bakusiba yes omukyala alina okutwala abaana ku ssomero mu bungi bw'ogenda obatunuulira keya yaabwe okugamba nti oteekeko omukozi ng'omukozi agenda kubeera expensive ate oludde otandise ogusooka ogwokubiri ogwokusatu ngenda okutuuka mu 2011 yeeyo nagiteeka nako maaka neŋŋamba nkomawo e Uganda neninda n'okulinda nti weba bali bamaze okulonda ngenda kubeera Kampala ng'abaana bato wagamba oba ki ngenda tebakulimba nti nagenda 2011 kikyate nekunyawawo emyaka emirala 10 ati buli kaseera otunula n'otandika okupanga naye okudda si kwangu okumanya Faruku okudda e Uganda si kwangu
mulimu abantu abakola nga bagagga bagaggawala dda naye nga fiya gye balina okudda e Uganda nakati bakyakola bakuŋŋaanya beerabira ensonga lwaki batandika okuŋŋaanya era bagenda kumaliza ng'obugere bwe busiibudde America oba London buti bakuddiza mu keesi nga busiibula okudda sikwa ng'okoze obulamu 2011 olwo Hajati yagaana kiki ekigaana embeera obala sente obala kati abaana ngenda bateekawo kati ngenda kuja ate jjukira buli otandika njagala kuzimba ennyumba ya bisenge bisatu ekivamu ngoga naye yeebina nagirabyo oyongerako millions 8 ogenda oyongera kumba obudde bukola ki bugenda tugenze ngenze ntuuse mu in fact awo 2017 awo stress yantandikako nnyo stress ngevaawo Faruku okukola omulimu gwe gumu obudde bwonna n'obeera mu kye bayita rat race 2005 kati omulimu gwe nafuna okuvaawo paka 2021 lwenvuddeyo saaguvaako nenvuga emyaka 15 naye kye nabadde nkunyumiriza mu ekyo omanyi kye kitegeeza okuzuukuka saawa 11 n'oyambala ng'omanyi train ya 11:45 ku makya n'ogenda ugenda natuuka ekiseera nga ninga omanyi ebintu nga birimu auto olaba ennyonyi bw'enaabuuka balina abapilot batuuka ne bagiteeka mu autopilot nga yeetwala yokka kati natuuka nga ndi mu mbeera eyo n'ogenda train omanyi obudde bwegendako omanyi obudde bw'otambulira okutuukawo ku train nga kwega buli kimu kyonna nga olina okwebaka tozisussa kye nalaba mu kye kyali nga ne train bwejja mubaamu ezidde eri nga balina abavaamu naye nga mmanyi ne wembasanga era omuntu abadde bweru yasobola okitegeera nti mu kkoona lino ntera okusangawo gundi oba otya kati nabo nagenda okubalaba nga bakola nange kyenkola kakati bw'okikola omulundi gumu mwaka gumu 2 3 4 5 kati it bored me a lot nentuuka ekiseera nga naye n'ekyo kye nnina nti obwongo bwange nsobola okukola better than this omanyi buli wobeera nga okifiiringa ekyo nti abantu kye bava babeera ne discipline nti batambulira ku time ABCD system ekuteekayo ekutayiminga era gundi osangako gundi mu time eno eri mu bintu by'enseera bwe budde bwange mu bintu by'enseera kuba obudde nabutegeera kati okibuukamu otya kati ako kyembadde nkugamba wali 17 ka stress ne kayingiwa Faruku osobola okuddaawo n'obeera mu ddinisa lyo n'otuna bw'otyo kati obeera off ennaku 3 tofunye ku overtime olusooka weebaka mu off olwokubiri ogenda kubeera ng'oli steady olwokusatu ate n'oyagala oddeyo ku mulimu bw'oba tewafunye ku overtime oyinza okwesanga ng'oli mu ddinisa bw'otyo otunanga n'ebyolaba tobiraba tolina baneighbor bonyumya nabo ate nze naliyo baloona kwegamba omulimu because it was a graveyard shift gye nali nkolanga njagala kwebaka graveyard ebyo birimu ebisembayo ebyekiro nga birina engeri kweganga siri ku nomo oyinza okuba winter kakati winter bw'oba otandise saa 12 okukola bujjukira ogenda okufuluma ku makya nga buzibye ogenda okudda nga buzibye kati n'omala ebbanga lyonna nga wiiki namma nga tolabye kasana kisoboka ekyo okitegeera kyengezaako okugaa kati nentuuka ekiseera nga kinkubye nendyoka nkulabira envi envi zansalako nga ndi mu myaka 3 nze nali zisala kawalaata kati muwamu otuuka ekiseera no genda mundabirwamu ne weetunulako ogenda okulaba olususu ebintu bya ddala weebityo aji abaana ennaku zino okugjako kye nalaba stress erabika si nnyingi mu America kuba natuuka Houston awo nga ndiba n'abantu beemanyi nze era nalino lisiina gwemmanyi abantu nga beemanyi bezisinkana mu America balina engeri wajja bakabalansi balabika bateekateekawo bu organization bubayamba okumiitinga naye nze navuga kalamba mulimu waka mimi tetemwali mba na Uganda nali mufu wale no genda East London na eyo yo sali nze abantu babeeranga mu bintu nze era bagita ni paya 1 simanje biri pia 1 sabi abako olina akugamba nti no baji yagize kwano mu kivulu kya gondi era nadwe nadda kunonga abantu baga nayo yonga tubadde tetumumanyi walya naye nga kubya emyaka tuwalyanga sente nze obulamu bwange kyalinga kuŋŋaanya kuzza Kampala so kitegeeza nti aji osobola
osobola okudda tuli kwabo abaagala okudda kuba waliwo omutuufu nga ye embeera gy'alimu teyeetaaga na bya Uganda abo bo gye bali ate naye right y'okusigalayo kitegeera naye wabaamu nga bali nga mutuufu omutima gwe guliwa Kampala bw'oli bw'aba ng'ali mu mbeera gye nalimu gye nkugambye eyandeetera ejjobyo ng'obudde bukyali akasusu tokalaba ati kati kajereketamu emyaka ng'enewabega nalina emyaka 10 kunze kanaawe nga tulabe enguudo ennungi zikuyambe ozebakaku kati natuuka ekiseera neŋŋamba ŋŋenda nejjukira Mukama Katonda yakikola omwana agenda mu secondary n'ogamba kaninda ddako osanga naamuvinga ogenda okumulaba Katonda naye ali ku mwaka ogukola ki ogwetaaga okutuula ekibuuzo kati agenda okuyitawo nga n'omulala ate akoze eki kati waamalira ng'ate oli akugamba ŋŋenda ku university nino nti tewasobola kubeera perfect timing ekyo nakituula n'enkyeyigiriza neŋŋamba time tegenda kubeera ku budde bwange sigenda kukituula nkigumiikiriza kibeere kuba bw'anaamaliriza ng'akugamba sikyadda Kampala omwana ngenda kubeera kuno kati ate ng'era w'otandika okweraliikira omwana wange mmulekedde ani Kampala waluzinga dda connection kati mulimu ebintu byenjagala okusomesa abantu batandika obicross checkinga mu butuufu nti oyinza okuba waluzinga touch kaakati abaana bo bakuze we bafumbira wano obasuubira bagenda kubeera wampaayo example y'omuntu omu gw'omanyi wano ajja kugamba nti mbeera London omwana omu abeera Manchester omu abeera Leeds naye oluvannyuma lw'emyezi 2-3 tukola ki tumiitinga tubeera kaki kasimu yafumbira okuba omwana eri alina bills alina ki they detach ng'abantu kaakati gwe n'osigala ng'okyali mu kiri nti nkuuma ki baana bange abaana bange bali wano ne bazzukulu bange bali wano nga kyokola ki kyolowooza naye ate nze nina formula endala nkugamba watya ng'okomyewo tolina akataboko nina olina retirement package yo kati katiketi kammeka pound nga kati realistically tutandika okukola register ddi lw'obalaba ogenda okwekanga nga mu butuufu obalaba ng'oli e London ogenda okwekanga ng'omala emyezi 2 oba 3 kati nga nkugamba komawo wano emyezi 2 we giggwako teekamu olunyonyi ate ne wana akurisivinga nga mugenyi mutuule munyumye omugabe funa naka holiday tutuule kati lwaki weekubisiza omuzira nga weekuumidde abantu b'omala emyezi 3 nga tobalaba oba muwuliziganyiza ku ssimu ne wano musobola okukola ki kati mulimu ebintu nga kyetaaga kwogerako na muntu ayiseko mu experience eyo akiveemu oggulewo nkitegedde omusajja kyakola ki Faruku muwala wange yali agenda ku university ng'atandika naye nga n'omulala omwaka oguddako akola ki atandika kuba oli alinamu omwaka awo gwakyankalanamu yali mulwadde kati nga nina abaana 2 bagenda ku university nina n'abalako mintota abaana aba 5 naye waliwo omusajja gwe nasomesaako eyandaga formula y'omuntu ng'ogenda okusalawo ekintu ekinene n'akugamba to mixinga how with why togattanga njagala kukola kino is why njagala kikola lwakubanga kino that is why kati buli lwokiteeka ng'okigatta ne how eba ekulaga kizibu tuweeyo example nyangu yangu kaakati njagala kudda Kampala yes ensonga lwaki njagala kudda Kampala njagala ddembe lyange njagala kubeerako mu kasana njagala kulya mmere gye njagala wulira nze nkikubuulya kubanga mmanyi freedom bwetestinga kati ne bwokkirira kati mu Range Rover yange wansi ogenda kusangamu ebikajjo bibiri ewe tunaamaliza wano nkwata kambe kange nga ntuula ali nga ntema nga ndya that's the freedom gye nayagala kukola byenjagala togenda kunsanga ku Sheraton ogenda kunsanga wali nga ntudde ku baketi yange ndya kikajjo kyange bwe bulamu bwe nakola ki bwe nali njagala kakati the how ngenda kikola ntya buli lwogi mixing ange ekujjukiza olina abaana olina fees olina kino kati bwe ntandika nze ngamba bwe mala okukola package eyo kyenjagala nga ngiteeka wali kati nina kusala magezi galeeta bino kubeerawo
omwana ng'agenda kujoyininga university kasita namala neŋŋaa kati tugenda nembaga tugende samulekaayo samulekaayo wagamba otya ne tutuuka wano kati olwo process neetandika wali ofuuse dictator nsonga tofuuka dictator kati nze tuula n'abantu mu ddiiro mufune kacyayi madamu yafiirwa taata ne maama teyabaziika nenfiirwa maama wange saamuziika nga tuli London taata gwe nasobola okudduka nenzija nenkola ki nenziika kati Ross ze nakola olw'okuba njagala okubeera obulungi sisobola tosobola kunkakasa nti yo omwana wange tasobola kusacrificinga mwaka gumu ku lwange adde Uganda. Yes, you see mukadde wo teyakubonaabonera oboneebone era naye bw'oli muddayo n'omusisinkana ng'ogenze talika nti Faruku ndi musanyufu byonna bye nakukolera wasalawo kwekola mu saddaaka kuba yakubonaabonera naawe okole ki obeerewo kati mmange ajja ti Mariyamu yambonaabonera mbeere bulungi era okubeera kwange obulungi kwe kumusasula mbaagaza naye njaga kyemusobola okunsasula mwe kubeera bulungi bwe mbalaba nga muli basanyufu kyokka kye muba munsasula kakati nze natunda nentunira saddaaka yange neŋŋamba bwe muzeeyi taata bw'aba yafa 2012 kitegeeza namala emyaka 11 nga siri waali tukwatagana nabe olowooza ye yali tanjagala yali akwagala mmange gwe namuleka olowooza yali tanjagala kati nange neekolako nemba lyaz'amaanyi omukwano gwange okubabeera okumpi kati nina okutuuka ekiseera nange nenzijukira omugabo gwange kakati nagamba kati nange mulina okunkolerayo kye munkoledde najja wano nina emyaka 18 n'ennyammwe nangoberera nga alina 17 kakati naffe twagala kubeera bulungi tetugenda kubeera wano nga tukola karutiini kano paka maama wammwe akuze emyaka gyagenzemu ali mu nnyumba tusooke tugende e Kampala abaana ne bagamba bati ate bagenda kukola kyo bali beegulira emmere ebintu byokudda bibeera mu musebo kati mulimu kati kyengenda okusomesa abantu kuyiga ku facing fear with facts. Yes, mulimu abantu abalina numbers nga ziyitawo naye nga bagaanya okukkiriza lwako nsonga tibalina bye batya bibali muki bibozibozi bibali mu bwongo okitegeera bibali mu bwongo bw'otuuka wana ayagala ayite gundi bagende ku gundi bali emitwalo 5 bali kakati nkomyewa returning resident. Yes, njagala kakati kusooka kola obulamu buli comfortable abaana bo bakulyako kyenkana ki bw'oba batwalya mu motoka nze kakati abaana bange mu gw'omwenda abavubuka baddeyo bagenda ku university omanye emiranga egiriwo Faruku omanye emiranga egiriwo tebakyayagala tolina kyobanyumiza essomero lye basomeddemu era kyova olaba abantu baali wano ejjuuzi nga bagamba abaana mwabatwalidde helicopter mwakoze Faruku ensonga yange kwekyo bw'obanga ozadde omwana n'akusanga ng'oli mugagga buvunaanyizibwa bwe obutamuwa asobole okulaba nti n'ebintu babikolerera naye ate bw'ozaalira omwana mu bunaku n'akula ng'akulaba oli munaku bw'ogaggawala muwe ajigo wagira ensonga ya eraiti eno anti nze kyenkunyonnyodde kyenjagala otegeremu omwana bw'azaalibwa mu bugagga n'akulira mu bugagga buvunaanyizibwa bwe omuzadde okumulaga nti sente tebazigaba batyo olina okuzikolerera kyekyo ekisooka bwe baba abo nga babadde baana b'abagagga budde bwonna balina okufunamu engeri gye babakugiramu obutabawa nnyo bisusse naye ate nze nkuzaayo Ajibaka lubambadde security guard kumala emyaka 19 abaana bange banda batuli mu kayumba ka bisenge ebi basula ku buddeeka ku bawangaalidde bwe muwache muwaka akati toyisawe ekigambo kyonna ngenda muwa sente ngenda muwa buli kimu kyonna oyonoona byenkola bibiri ekisookera ddala kati muteekerawo obwongo obumulaga nti nno omuntu bw'abonaabona bw'atuuka ekiseera ng'ayiseemu asasulwa era naye bw'anaaba akola ajja kuga njagala kubanga muzeeyi taata kubanga ennaku yagirabako n'agiraba bweruma okitegeera bw'amala okugaggawala ategeera nti nno obugagga bulungi
kati tewakyali nsonga lwaki mmukugira kuba kati already yakuze dda obubino obulungi abumanyi kati nze mmange yali atunda matooke yali atunda wali bundize ekyali wajjala kati kikyo obwavu nsobola obukunyumiza nembumalayo n'obugagga nsobola obukola ki omwana omuwaamu ak'olumulenzi kati mmanyi bwe nsobola nti bwe mba ndi mu maaso g'omuntu atalina manyi olulimi lwenkozesa nti obukkaka mbulina okuba kubanga nsobola okweteeka mu kifaananyi kye nsobola okukyeteekamu lwa nsonga nti nali wakibaddemu okitegeera naye kati ate sisobola kweyisanga atalina kubanga ekyambonyaabonya kuba kyendi era kati ninakola bikola ki biriko ninakola binyumira kuba bye nakolerera era nze ndi mu future yange kitegeeza ndi mu future yange era omuntu yenna yabonaabonako Katonda n'amuggulirawo nsonga z'abaana bano ndowooza tolina kyomugamba tolina kyomugamba Faruku abaana baffe babonaabona nalina mutabani wange oyo gondaba gwenzija naye mu America Shakiru yazaalibwa teyalaba ku mmotoka teyalaba ku mmotoka nalina akamotoka kaali ka Nissan kansuka nagenda nekagula olwonguze simanyi mwaka 2010 nenjireeta ng'erimu amasanyalaze nze sivuganga ku mmotoka z'amasanyalaze nagivugamu emirundi giijo kumbe yagimpadde amasanyalaze gaali gakola kigakyankalanda nakasuula na busuuzi ku kkubo nentambula nenkuba bbaasi nenkuba bbaasi okuva 2005 paka lwe navaawo dwe nava Bungereza naye nga waliwo baneiba baffe abaali batuddako bavubuka baali ba Nigeria nga waliwo akavubuka akakwano ke bakayita Kakidalu naye ng'omwana ku weekend ajja nangamba dadi nkwegayiridde kangende ne Bakidalu mu katale naye ng'omanyi kyayagala mu katale kugenda lwako balina emmotoka ayagala kutuulako mu mmotoka kati emmotoka eri bwe nagisula nasigaza ebisumuluzo omwana yakwata ebisumuluzo okumala emyaka ng'ena bambi nengula ekimotoka kyali kya bulu nenkimuwa nenteekako n'erinnya lye wano mu maaso nga kyavuga teyalaba ku mmotoka obulamu bwe bwonna kakati ng'osanga nga amuwadde emmotoka yange ng'avuga oba okyaŋŋamba ki oba okyaŋŋamba ki tewali kyenakolerera namulaba yalakingako banne nga bagenda ne basaba paundi ebi ne babagamba bagenda kola zituwa ababo ne babeera awaka omuzadde owoza tekikuluma gwe okutuuka lwe baligoba abaana bo fees lwolimanyi omuntu kyafiiringa ng'alaba ababala abasigadde ku ssomero ng'owali waka so ensonga ya prom zino ezigenda mu maaso bw'aba olinga yabonaabona n'abaana be n'atuuka mu kiseera ekyo nga muleke abajjo muleke gino emize gye girese n'okubba ebibuuzo mu masomero omwana aba asobola okugjayo Range Rover wa dadi wa haji kitegeeza asobola n'okwesponsalinga ebibuuzo n'abibba nze nno kye nayogedde kyabadde kyamulamwa nakugambye omuntu bw'aba omwana talabangako ku nnaku okumuwa ssente ez'omuddiringanwa kwono kikyamu naye bw'abanga yalabako ku nnaku bw'ofuna toddamu kekkereza muweko kimusendingira message nti nno okubonaabona it is part of the process naye the harder the battle the sweeter the victory twabonaabona nnyo okitegeera nze mubamu kati ekintu oli bw'atandika okunyumiza ebintu nga tebikwatagane nga naye omanyi ajja ti Mariamu teyambonaabonera kubonaabona ye teyabonaabona nange emboneebone egenda yabonaabona mbe bulungi kati tosobola gwani okunzijako eddembe lyange kuba mmanyi buli lwensanyuka mba musasula kyeyakolerera kyendi kyeyerekereza yerekereza kubeera bulungi yantuuzanga yayogera nange mbeere muntu wa buvunaanyizibwa so obuvunaanyizibwa bwe bubanga bundeetera kye bundeetera tonsemberera ndeka omugabo gwe yafa sindaba zifuna naye ngumusasulira kuba muntu gwendi kuba juzi nalina conference gye nakola ku 4 points oli yasituka n'agamba tusiriikire eddakiika ezi tusabirire maama w'Abakaluba. Mariam. How profound is that? Mange yafadde emyaka 2 na kusoba. Naye olina nobanga mutabani wo tunamu n'ogamba watya ngo omwana wange yandeetedde embeera eyo. Ne ngamba ye kati gyali abana baba we. Boboto bye. Yes, boboto bye muwe.
nze ndako Faruku tonyumiza ajwa wakaloba tonyumiza mbera yajito singa twagala bana bajifiringe future yali egamba etya abaana bange kusomera walungi yes kubatwalako mu mmotoka nga tebalinnya bbaasi kati byebyo bisigadde tunabiraba biri twayitamu okusooka biba tebyabayigiriza it's their fault eri embeera bagiraba neno gye tulimu kati tutambula n'ekiriwo sente weeri abavuge ku motoka kati nakumotivatinga atyo okukola nga nze mwennyini ne bwe mba nkoze nzibalira mu nsawo obadde ogamba mmeka weziba bwezi obadde oyagala mmeka okay so ensonga z'abazadde weziyimiridde ku bintu bya Faruku tegeera nayenga buli omu ayina gundi abalala bagamba nedda kwonoona nze nnwanye okujja abantu mu bulumi obw'obwongo n'obw'obutaba na ssente kuba yonna mbaddeyo bwe nkunyumiza depression nagiraba Faruku mmanyi okubeera mu nnyumba ne weeyogeza ng'oli wekka ng'otunulya bisenge nkimanyi nkimanyi kyekitegeeza nga tolina gy'olage weeru wannyogoze kati omuntu mujjukiza bw'oba olina opportunity tugyerabiranga olina omukisa munene nnyo okusinga nekyolowooza bakusasula miliyoni 10 omwezi n'oŋŋamba nti nno gwe tosalangako ntotto yonna nti olibaako obulungi olibaako ng'okedde ng'obulamu buli ku tamuzizo ng'ofuna miliyoni z'okumi nti Faruku nakukubidde kino nekugamba kale tusinkane wano ku ssaawa 4 nga ngenda kubeerawo okuggyako nga Mukama Katonda angeredde ku kkubo nti oba accident ebaddewo naye ng'ebisigadde nja kubaawo nga nasazeewo bwe ŋŋamba nti no wiiki eddako ngenda Canada ngenda kubeera abaana bo balina chances nnyingi nnyo aba diaspora kati nze bwe nali nfuna akatabo saamanye kikagenda kunkolera bwompite Canada nninnya buli butofu kati Bulaya advantages bazina tulina betwakkiriza babeereyo n'ababeera kuno waliwo kategole y'abantu kati Faruku eno project ogiraba omwana agikuba eno gye tuliko ng'ali bweru wano project yokka eno eriko obukadde 40 agaddo 40 buli mwezi 40 million Uganda eno project eno rent kakati ono ogenda mugamba kati omwana oyo agizimbye oba ogenda mugamba ki aba akyayagala kyogenda mugamba nti nobeera muzira aba teyeetaagayo genda ekangulumira otunulire bya musajjawo kyali wange kyeyazimbe ye mmolo bw'aba agimaliriza ng'omugamba ki fiya eriruddawa wano okudda fiya biba biboozi kigeza mba neesetinze fiya tuli kuona ayagala abantu bagamba nti mbawa false hope but it's okay false hope bagamba mbawa false hope naye waliwo abaji beekoledde balina beekoledde abakomisala waliwo nekyali wange era nfaku tujja mulaba abadde Bungereza naye yaŋŋambye akomeewo naye ate waliwo ate mukwano gwange yasooka nadda n'asiibula bulungi nnyo ne bamuyisiza n'akabbo n'atuukawo ne kimwokya naddayo kati problemu eriruddawo yajja n'avaayo ne bamusiibula California bulungi nnyo ne bamusondera n'akabbo n'ayingira e Uganda ne bigaana okugatta n'addayo problemu eriruddawo kakati kyenkubuuza Faruku mu ekyo bwe yajja wano ne bigaana bwe yaddayo yafa teyafa bwe yali ayingira bamugaana ne bamugana nti tokomawo be yalekayo yabasanga balina kye bafubutuse nnyo ekiri awo awo simanyi tekiriwo wenkuleka e Bungereza ng'ofuna emitwalo 2 bwe nzira e Uganda ngenda kusanga nga ekinene nnyo okoze emitwalo 2 si kyamaanyi so gwogamba womba nkomyewo ne bitatambula bulungi si musango yes but at least omutima gwo abanga mukyala mulungi gwona ayagala kwana obeeraawo bwe kaseera ogamba obasenga nagezaako naye bw'otomera n'akugamba nti nedda oddeyo n'odda ku birala otegedde nti nagezaako ekyo nekikola ki nekigaana kati ekizibu kugaana kugezaako kigezeeko Faruku abantu bagezi nnyo okusinga ne we balowooza
naye babeera mu mbeera ne babeera n'abantu ababa segregatinga okubeera abazungu batambulira nga gwoli muddugavu batusobola okuteekamu embeera to feel inferior all the time buli kimu kyonna nolowooza nti waliwo abagezi ennyo ababikola abatali kuggwe ekikwata usigalo ne kimuteeka awaka ne bamusasula emitwalo 2 5 10 atuuka ekiseera ne yeerabanga bwato bwafaanana okutuuka lw'otuula n'ogaa nti can having a conversation naye oba shamba boy wali lw'omanya nti muntu ddala ategeera naye kakapu kali ak'okulowooza yaba yakeeteekako nti zeno ze deserving naye babeera kati mulimu abantu ddala Faruku nga bagezi naye bakyeteekamu nti ne bwe nnaagenda n'enkola bigenda kufeiringa kino kigenda kubeerawo bwe kiti nze natuuka Faruku naleeta abaana wano nabadde nkunyumiza akantu kali ne mbatuusa wano eyazooka ku University ya Devils after 1 year nga tumaze okusetolinga wano ne mugaa kati genda n'agenda n'alyonka atandika omu n'amalawo omwaka ogwo tuba tuyingira ogwokubiri n'agenda naye n'amujoyininga ku campus naye ebyokuddayo nabipanga mmaze kutuuka wano nali mmaze okukola calculations kuba nali mmaze okuzimba obuyumba bw'abapangisa ngambaze kyetulya kyetunywa ne fees zibeera zitya nendabanga byonna ebintu biyita neŋŋamba sigenda kumanyira ddala oba bikola okutuuka nga mmaze kukola mmaze bigendamu kati gye bali ne bano bagenda barecevinga kati ate ne wano business zange nkoze era mami mugira mugamba oyagala kubeera mu baana nti kati genda obabeeremu kyetwakolerera kitegeeza kisoboka naye okikoze otya oba integration nina akantu ke nnina mu bantu b'ebweru yenze omuntu gw'olaba wano nga nzimba Faruku ne bwe mba nkola lives zange ne ntuuka nga balina ewakyamye ne nteekawo kamera bwe nti ne mbagala kino mukimenye njagala nnyo to be realistic I don't edit okubaira nga ndi authentic kinyamba okumanyira abantu bategeera ddala kikyenkola kikyendi abantu b'ebweru balina amazima g'ebweru balowooza nti ge gakola e Uganda era ebizibu byensinza okufuna mu clients abali ebweru kubanga alowooza ekiri ebweru kyekyapulayinga wano bagana okwadijustinga kiyinza okuba nga kituufu era kirungi naye kituufu n'ekirungi bw'okiteeka ku mukyamu kibeera kikyamu America bwe yagamba nti tugenda kutwala democracy mu bawarabu yali mutuufu kuba democracy tewali atakola ki naye bwe yatuuka obwongo bwe yamutwalamu tebwali bwaki bwa democracy nakati bakyalwana that is human nature kati buli woba ogenze olina okumanya abantu baawo bategeera batya okutandika process y'okukola integration nabo kati abantu bajja wano ne batandika okwogera oluzunguzungu olujjukira ne biri nabina bikugamba kyova olaba omuntu omuweereza like oh my god mulimu crack yakoze kino bweti nedda kino kigenda kubeera bwe kiti tugenda kirongooseza wano kugu no lwakuba abiraba eri wano tuzimbisa seminti bali bazimbisa wood basimbisa bibaawo plywood and what have you olwatiko ogenda dusangawa tewali Uganda ebintu byayo tebiri perfect kujenga na kubomoa tuzimba tumenya nze wano navaawo nendeka abaana batandika okukola wano Faruku nagenda okudanga basiize rangi esooka nze era Mukama Katonda nsaba nsaasire nnyo omuvubuka gw'empisa abadde gwoyiseko abadde asiiga ano munda yali asobola kusiiga munda era twamuemployinga kukola ki kusiiga munda naye ekizimbe kino twakiteekako kye bayita Mabotex wabweru Mabotex namugula millions zaali 24 naye we navaawo era kyowulidde gye mbadde ngamba Haji wano nti nze ku finishing embeerawo omuvubuka because nali ku time yankakasa nti amukola ki amumanyi ngenda okuddanga ebintu byonna ensonda zino nfu nga bamusiize bulungi naye Mabotex ensonda tozitemako n'ozirongoosa walekawo obuyungiro kati ate nze njagala nnyo ebintu ebiri perfect natuuka ekiseera nempima mu project eno bwefaananye neŋŋamba sisobola kwambala nenekuba make-up mufu ne mbazako emiti ne mbagamba ginyweze ne ndeeta abantu ne batema buto kizimbe kyonna ne bakitemako ne baddamu lwakuba nze kyenkola nkimanyi ate ne project nsobola ogiwa ekitiibwa kyayo
ntunuli omuntu kyateeseemu nawo ekigenda okufiira kati obutakwatagana bwaffe n'abakyeyo ati kati kino kyenkubuulye omuvubuka oyo omulabye waali namanya nti naye yali agezaako okukola naye ebirungi bye yali ankoledde bye natunuulira ne mmulekera waali kati yakola munda alina ekirungi kyasobola ne mbaleeta bano ne bate kuba ntegeera ebintu by'okuzimba ntegeera mistakes zibeeramu ntegeera nti no mugenda mu correctinga kati omuntu webweru bw'atuuka wano omaze oba okuzimba oba mugenda kusereka ng'atumayo omuntu amataffaali tebaagafiirinze wano waabaddewo olunyafa kati ng'ova ne ku muntu ali reliable asobola okukolera ekintu lwakuba ggwe olina endowoozayo nga ggwe kyolaba eri si kyekyaplayinga wano naye nze nina obwongo obwadjusting ate obusalawo amangu ntunulira nnyo omuntu ne mmanya alowooza atya Faruku tuli wano kakati otuusa wansi olaba aba bagenda okuyonja olujja abayagala okuyonja bagala kudduka lwa nsonga nti wakyaliwo emiti kati ow'emiti namulinzi ow'emiti tazze kukola agenda kulimba kike simu agenda gikwata saa 7 kitta kati omuntu wabweru ngatandika that is unprofessional how can you say this why you not lwa nsonga nti eri bwolaganya otuukiriza bikolerawo bo applyinga passport ku Monday bakugamba nti ku Lwokusatu oba ku Lwokutaano ojja gifuna naye ate bakugamba next week ku week eno n'ogikola ki n'ogifuna bo bakugamba ne badelivaringa in time wano tekibangawo kati bw'oleeta attitude eri buli kaseera owangalira mu frustration kyova olaba ogoba ono n'otandika ono naye n'akubba n'otandika ono kati okutuuka we najja ne ŋŋamba abantu bano ba operatinga batya bw'obategeera otandika okweyisanga bo kati bo kyajja ajja nga alinako abantu wano ate omuntu ava ebweru abantu bano tebakwagalangako kuva ku baganda bo kyebasooka okukulabamu ssente kyebasooka okukulabamu ssente buyambi ate naawe ng'oyagala omatize nti kyebalowooza kyekyo kati ogenda okweka teri muntu akukolera kya free wano woobeera n'omuntu n'omulabirira n'olabirira abaana be bw'otuuka wano e Uganda ng'ogenda kudda n'akugamba emmotoka ye yaffa lwakuba omusabye emmotoka naye n'akugamba naye nina Faruku alina emmotoka emmotoka ye nnungi kasita omuwayo emitwalo 10 buli lunaku amafuta gago naye nga yiye emmotoka yayinza okuba eyiye oba nga ya mukwano gwe naye kuno ngono yamugambye kaakati bajja kukuwanga 8 janga omutima ogusaasira oweeri nze nabatuula ne mbasoma ne mbategeera tolina kyosobola kunnimba tolina kyosobola kunnimba babuuse banno babuuse takuwa kyabwereere wane Uganda tekiriyo otya takuwangako kyabwereere mugambe nti no kale nina obuyumba bwange obwegindi genda obunnambulireko tagenda abapangisa bayinza n'okudduka bonna ne bagenda ne ssente zo nga waali awo naye nga gwe wamuwadde ezijjanjaba abaana be kati nze lwaki seebereramu kati omuntu azimbye ekizimbe kye nga kino n'afuna faamu ecollectinga ssente ze n'afuna abantu ne badraftinga bulungi agreements ze n'aba nga asobola okukwata ka passive income ke kubanga bwe weetegekera obulungi buli omu akwagala bw'oyamba bw'owa ssente zo bw'otunadda kuno bagenda otugeya naye kaakati ono bw'aba akomye omuntu akwata omutwalo gwa ddoola ogenda mumanyiira ddi oba tomusobola honestly ogenda mumanyiira ddi ali comfortable so kati kitegeeza nti nkuba kye ebintu bino bijja mu famire ab'eŋŋanda abako n'ab'emikwano buli omu yamanyi bw'akikola ate buli omu alina engeri gy'ayiga bw'oba oyagala gezesa ate bonna si babi bonna si babi gezaako naye kirungi nnyo n'oyigira ku mulimu experience ebeera nno ate kati nze abantu bonna benkoledde banuubule kati nawe era abantu bonna banuubule nze Faruku bonna balina ebiwundu nze abantu nabasomesa ekintu ne mbagamba nebaza Mukama Katonda nabeera e Uganda nempangala n'omusajja omukulu nembanga nayiga empisa z'abasajja abakulu abedda Abaganda neŋŋenda nembeera mu Bangereza Abangereza nga wavudde mu bana ababeera busimanyi Stratford aba bavubuka abakola ki Abangereza they are polished people
kati nina kye nakoppa eno nina kye nakoppa e Bungereza mu byonna bye nakoppa bw'obanga oyagala okukola obugagga noonya kigambo mazima bw'obanga oyagala obutaba mwavu manya obutaba abaavu bwe basoma olema busoma bw'obanga oyagala obutaba mwavu noonya obutabo omwavu bwasoma oleme busoma TV gy'aba alaba chano gy'alaba togiraba kuba ky'oba osooka okukola is the first stage kakati oveewo ogende osome omugagga kyakola ki kyasoma ne TV gyakola ki gyalaba kubanga kyafeedinga mu bwongo obwo bwe bugagga bw'onaasigala ng'ogenda ate n'osoma ebyabaavu kitegeeza ogenda kudayulutinga tewali mugagga gwenza sanga na butabo bw'abaavu ng'abwagazaaki anti bo tebawandiika kati obwavu bubeera mu mbeera kakati nze waliwo kakati abantu bano bempulira nga babwogerako bakola ki bali ku mitimbagano sisobola kuwadde n'eddakiika neegi tolina ky'oŋŋamba tolina ky'oŋŋamba naye ate nsiiba ku mitimbagano nsiiba ku mitimbagano nga ndaba nendaba nze kati nga nkulaze waliwo website bagiyitanga zamin.com nagigendangako nenjiga amayumba nge wonna buli wosanga kyosangako babeeraku mayumba yes personal development buli abantu abasinga bagamba nti n'ebintu bituuka by accident yes you can say much as you want naye naawe lubaala embeera nga nembiro kwokoze eki kwotadde kati binsanga nange nina kye neekolerako ng'omuntu okitegeera kakati bino gundi luno lugambo gundi asina budde bwabyo so wokwata essimu yo n'ogenda mu search engine n'oteekamu bintu bya kwonoona byonoonese ojja tambulira era bino tebijja kujja mu gundi yo yekusinga okumanya Google ngekuteerawo nze simu zange ziizino ne bwe situnako mbeera comfortable nga njikuwa ne nkugamba nti kyonna ky'otuukirako njagala tubeere bamazima kyonna ky'otuukira kuba ye kugamba nti ngenda kulondera lose starving juice or loss ani ono get rid of junk thoughts bagamba ebirowoozo eby'ekisiru bijjeemu ene addako the strangest secret in the world Napoleon Hill oyo omusajja is the dean of wisdom get rid of what junk thoughts kati byebyo byempuliriza bobeeramu byenjaga kuba abo abasajja bakimakinga mu nsi njagala kumanya ki kye boogera kati ate ffe wano abo bye boogera bw'otandika n'okwogera ng'oyogera ky'amakulu baba tebakyagala olwobeera wa lugezi society si kyekkiriza naye omusiru ne bwayogerera emyaka 8 nze kaakati nayogerera omwaka gumu ne yagaggawala taasirike kati olwobako naye nga waliwo omusiru ayogeredde emyaka egi they can take that yes kati kitegeeza vibration yammwe can take that for a long time naye kino ekirungi kati nze bwe ngamba nti njagala kusala weight nojja nga nkyali mu viga ya kusala weight kugamba njagala nnyo okuwuliza tukoze bwe bituuka ne binnema bw'ojja n'otandika okunneeyogerezaako kaakati wano olya kabegira ngamba yuno naye atasirika kati olumu ekinyiiza abantu si kugamba nti ky'obagamba kikyamu but is their inability okukikola alabira ddanga tagenda kikola so it is just mere thinking to them tekigenda kubaawo ng'akikyawa society tukoze tutya society okubeera nga ebeera polished nga kikyuka bannayuganda nabavaako nabavaako nkola mirimu gyange nabavaako ng'oyagala bakuvuma ebivumo ng'oyagala bakukyawe oyagala bakuyita ow'olugezigezi gezaako okumusomesa nti tukole bwe tuti nabata nali awo ne mufti menke kugundi we yali nali nayogerako ne gundi ani ham omala okwogerako n'abo abasajja bakubuuza naye okyayogera kyobantu okyabagamba era oli akola tonnakoowa akola tonnakoowa the negativity
in society tonnaba kuko tebannaba kuvuma tonnanoga kuba bagambe wali omugenge tofunyizaawo ngalo bw'otandika nnyo okugamba omuntu nti kola kyagaya Katonda yagaba Katonda olw'okuba yamuwadde agende naye nze nategeera nti nno byonna bitandikira no bana basajja senga sikyabawuliriza n'aligambye nti nnina naye ate okusinzira ku biri mu nsi sirina abasajja balina nkyawuliriza osiiba obiwuliriza mu mmotoka interview yange gye wansange yakola gye nakola eyasooka si bwe njogera kati ne bwonteekako ne bonna bwe bampita conferences ze balimu lwaki mpuliriza abakikolako edda n'enjiga ffe twakoowa kuyiga kati n'okumanya obumanyi oli okukiyiga obuyizi nti bwe ndya miliyoni y'omuntu emu esobola okunzitira akawumbi ate oyo okumutegeera mu bwongo obwe kizibu nnyo kuba takirabangako nti asobola okibuildinga takirabangako nti kati ye atandika butandisi bakuwadde buli kimu balabiraawo nze nkugambye omanyi kyekitegeeza okugamba omuntu nti bwe nkugamba nti ngenda kukola kino ngenda kukikola n'abaddala ng'akulina mu comfort tosobola kubala budde bonna nze mbadde muzimbi teri muntu yali abaze kituufu either oyitawo oba ogwa wansi bangamba n'abembaawo abo infact tewantwalayoko abembaawo fanicha biki abo nkwegayiridde program wali gimaze abembaawo bano banfekisenga bugundi ng'ozimba abo simanyi oba mama wabwe abazaala alabika yali omu mbawo kize tuliko ekintu kyonna kasita omanya nti no oli ku carpentry manya ogenda mu maziga bitanda biki balinga bakyalaani abuukira aliwo bw'ovaawo olugoye n'alusu nze kati project eno giyiseemu wansi bwonna obusigalidde nga bw'obulaba babazzi bebasigadde era oli okumpita nti ngenda kukolera carpentry tokyanguza bya luggi tokyanguza bya luggi oyo ye muveeko omubazi muveeko kiki ali mu kiti simanyi baba batya simanyi ekyokubba no in fact omubazi ayinza okuba nga si muzibu mu mbeera okubanga ayinza okugamba nti oluggi lwange nduleetera sente bweziti ekyo kitegeera naye obuta delivering on time bakyankalanya ekyo kyagaana kyasobola okukukwatiramu agenda kukwatira mugundi bw'abanga mubajja wardrobe n'amafumbiro awakukwatamu lwaki tebatuukiriza material abataliyo ngamba mu material akwatamu kale ezo baziyita naye delivering kyo tekibangawo delivering what is the problem simanyi abaseminti bamuleeta mu budde ab'omusenyu bateroleeta mu budde bulooka bateroleeta mu budde ababazi ekisookera ddala ebyo wardrobe ne gundi wenkugambe bakwatiramu bino ebyenzigi biveeko kuba ebyo byomupatana lumu naye bino gundi twagala boodi tugulire boodi 50 okukola amafumbi bajja kukuba akusika 50 ng'ayagala 3 mwezi buli boodi n'agigula nga ya mutwalo 11 gwawo zeebaliremu z'abakusisaawo mbwa awo bakuba n'akuwalinga n'akugamba nti ogenda okumutunuulira nga kareti ke kaliko wansi naye nga ku boodi yayiseewo daleba mutono ate ebiseera ebisinga abonna abazimba gye babatwala gye babigula baba abantu baabwe tugende wali ku Nairobi tugende wali bamanyi byonna gye babigula gwe naawe ojja njagala kufissa olumala okuzisasula ng'ovaawo ate ogenda kubeerawo paka lwe banaasala amafumbiro bagenda gasalira ennaku 2 bagenda okubisalaasala nga bakusalirawo boodi za 35 obutadelivalinga buno buvaawa ndoza bakwata emirimu mingi ate oli oyinza n'omusanga talina mirimu mingi obutateekawo bintu mu time actually olumu kireetebwa n'abantu abatalina mirimu kati bw'aba alwawo okufuna omulimu yeerimbira okwo nedde bwagwafunye kati agamba ate nteekewo 2 3 mbasasule ng'agamba nti ng'akatuulako yekka gwe kaakati nze nzimbi ebizimbe obiraba oludduka lwe bidduka the reason lwaki nina numbers sibeera ku kizimbe nzimbe project eno zino ziri apartments 16 faruku nzizimbidde zino ziri 16 nzizimbidde emyezi 8 kisoboka first class myezi 8 naye tolowooza nti kino kyokka kyenzimba
kiba kitegeeza ki nti nkyangu yakirina okukola ki okuvaawo. Olaba kati abasiiga babadde bamalirizaawo emiti bagisuula abatandika okusiimula wansi weebali kati wano wagenda kusula nga wawedde okusiimulwa ekizimbe kirina okuggwa enkya. Ekirungi ky'abaana bangi yes twakiteekako timeline anti nze abantu baba ne ssente naye Faruko omuntu azimba ng'alina obukadde 10 n'ateekako abakozi 3 mpola n'omugamba enjawulo wakati w'okozesa 3 n'omukaaga egenda kwongezayo just period. Sente bwe ziba weeziri zite kati nzo omuntu ampadde sente ze atetekeko abantu 3 wano buli department ogisanze ekola aba carpentry ekola ababadde bamaliriza langi basiiga abamasanyalaze batestinga. Sente z'omuntu yazimpadde ekyo njagala kiveewo because I have numbers nina ate okugenda ewala. Omuntu okwatirira akalimu k'omuntu nga tavaawo kiba kikinga namuwa sente anti kyankugambe kati wali ekirimu ekisookera ddala abamu baba tebalina mirimu kati omulimu ogwetaagisa okukolebwa abantu 4 n'agusigalako omu oba n'ateekako owokubiri nekitegeeza nti no time ejja kukola ki ku expanding. Ekirala kukwata sente z'abantu n'otazitwala zirina kubeera kaakati ogenda omuwo omulimu nga yabbadde wa Kamada amuli bubi okitegeeza naye awo wakati asuubira agenda kufunawo omulimu omulala kati n'akwata sente zo n'asooka aziteeka ewaani ewa Kamada boodi ayinza okuzitwala ng'amanyi nti nno gwe nja kusaba boodi 50 kati ewa Kamada omulimu gwayo gubulako 15 naye gw'ogenda gula za gure ewooli yatwala za bulaaka. Bw'ova wano ng'omaze okusasula agamba bugambi 15 mpa za bulaaka same price agenda asasula oli kaakati kitegeeza obudde bwonna abaddewo ng'akyalinda bwe ziba teziweddeeyo ng'ajja ati kitegeeza woona asigazaayo deficit wezi watano kati gwe omugambo wayo omulimu nga togumala kumbe bamubanjayo boodi ezi 5 n'afiisa ng'ate alinda ew'omulala batambulira mu bibalo gulinga mupiira gwe Uganda gundi senga aluzinga nze wano mbambitawo kati aba akulinza aleete woono azzewo Mukama Katonda bw'akusaasira ebintu ebyo n'obivaamu zaala wa business n'omuvaamu kyekitandika stress kyekitandika depression wano e Uganda. Bantu bwe butakwata masimu tebalabika ku saisi bwabuzaabuza nafiirizwa nze kyovola bwembasi Faruku bwemba sinnaba kutuuka kukola mulimu gwo ne bwonkubira ne bwowa sente ozirina sizikwata wabe wagamba nti nali nzikkiriza